Kale oli mulabe mulungi owa Daily Still Hope agwali ku Daily Still Hope tu Age Media n'emikutu gyaffe egy'enjawulo webale kuba nga ate otugoberera amacha g'olunaku olwaleero. Ekitundu kyaffe kyakubiri tugenda kutunulira ways how family devil agents attack your destiny oba how do they operate, engeri bano abaweereza b'omulabe sitaani Jojo kale engeri gye balumbamu engeri gye balumbamu ate amagenda gaffe, ways how mu kitundu ekyawedde ekyo nakulaze obubonero kw'oyinza okulabira nti owooluganda oba family member wo yandibanga agent mu kumanya oba mu butamanya. Kakati mu kino ekitundu njagala tulabe engeri gye bakolamu emirimu gyabwe ba agents mu family, how do they operate, balumba batya amagenda go. Yes, njagala owulize bulungi ate kigenda kuyamba kuba bangi mulumbiddwa naye nga tomanyi kiki kikulumba, kubanga okulwana olutalo olwotategeera it's very hard. Fighting the devil which you don't know, it's very hard. Okitegeera olina okuba nga olwana n'omuntu gw'otegeera, naye buli lwolwana ne sitaani nga tomutegeera agenda kukuba. Tevalaba ebintu togenda bisobola, kubanga there are very many ways of having a spiritual warfare, engeri nyingi ez'okulwanamu olutalo olw'omwoyo. Kati gwe buli w'obanga olwana wanuwe, buli w'ofuna attacks oba buli w'ofuna ebisoomooza nga gwogenda mu kumenya mizimu, togenda kusobola era sitaani togenda muwangula. The best way to attack the devil olina okuba nga otegeera which devil. Devil is one but he has different ways. Y'omu naye alina engeri za njawulo z'alwanamu. So gwe okuba nga otegeera sitaani ono annumbiddemu area ki, akozesezza ki, asinzidde wa wemuweeredde opportunity okusobola okuba nga alumba obulamu bwange. So ebyo byonna kasita onooba nga obitegedde kigenda kukuyamba bulungi nnyo okusobola okuba nga ate olwana olutalo ate olw'omwoyo. Kakati ekisookera ddala kyonjagala otegeere, bano ba agenti b'omulabe sitaani abali mu famire zaffe bakulumba singa wabaawo Katonda kyakoze. Bw'oba ng'okyali mu mbeera embi, ng'okyabafaanana, ng'okyalya nabo, okyabasabiriza, okyakola ki, tebalabange, there is no reason, wabaawo nsonga lwaki bakulumba. Naye kasita wabaawo bino wammanga, manya bagenda kubanga bakulumba era bugenda kubanga ate mwefeesinga. Kati it's all about you, kubanga bo ba ever ready. Bano ba agent ba sitaani buli saawa bo babeera ready. Kati gwe gwamanyi either you are ready or not. Kale ekisookera ddala, when God starts to bless you, buli Katonda waatandika okuwa omukisa, buli Katonda wabaako eddaala lyakutwalako, buli Katonda waatandika okwanjula eri abantu oba eri amawanga, buli Katonda wabaako kyakwongerako, oyagala toyagala ba agenti ba sitaani mu famire yo bagenda kugolokoka. Baasirika kubanga bali tebalina kye bakwetaagisa, wali mu mbeera gye baagala. Okitegeera, wali mu mbeera ng'ebasanyusa, wali mu mbeera nga oli wansi waabwe, wali mu mbeera ng'osabiriza, naye kati Katonda atandise okuba nga akubuleesinga, awo baba balina okugolokoka. So buli Katonda watandika okubuleesinga, blessing is different. Abantu bamanyi nti Katonda okuwa omukisa oba okubuleesinga kwe kubanga akuwadde sente. It's not all about that, though it's part of it. Kimu ku byo kubanga akuwadde sente, naye wetwogera ku mukisa tulina spiritual blessing ate nga gwosinga okuba nga weetaagira ddala spiritual blessing. Paulo gwayogerako mu Abaefeso
nti atuwadde omukisa mu bifo ebya omukisa gwonna in the heavenly places. So Katonda buli wakuwa omukisa ogw'omwoyo kitegeeza bino byonna eby'omubiri ogenda bifuna. So Katonda buli wakuyimusa spiritually mu buweereza n'abako level gyakutwalako oyagala toyagala ba agent bagenda kugolokoka. Buli Katonda wakuyimusa mu bufumbo n'akuwa omwami oba n'akuwa ezzadde manya balina okugolokoka. Buli Katonda wakuyimusa mu byemirimu business ne bako step oba n'ofuna omulimu abadde tafuna mateeka balina okugolokoka. Okitegeera? So buli Katonda atandika okuwa omukisa waati suubira nti ba agent especially ab'omu family balina okugolokoka. Ekyokubiri, when you marry earlier or before them, buli woofumbirwa okubasooka oba buli wasooka okubasooka, bano ba agent betwogerako be basenga, be bakojja, be bataata omuto, be baani, nabo bazaala oba nabo bakyali waka bali kumpya bazaalira okwo. Kaakati gwe muwala wattu myaka 25 ofunye omusajja akuwasizza oba akusuubiza embaga, bo bakonedde ku lujja okwo, bazaalira okwo bakola bwa kugenda kufuna mbuto kudda kugenda balinga abasuubule ensuubule. Okitegeera? Ne bajja ne bazaalira okwo ne balekera bazadde baabwe obwana ne babonaabona. Tosuubira nti bagenda kusanyuka gw'ofumbira obasooke. Tosuubira nti anti wo sengaawo jjajja maama w'omuto agenda kukukubira mu ngalo ng'ebyana bye byonna biri okwo ku kyalo bizontwalidde okwo, bizaaliddwe okwo, tebirina magenda, tewali nti bafumbiddwa wano wabula bakola gwa kuzaala buli we basanze. Kati tosuubira mbu agenda kukubira engalo gwe okufumbirwa okusooka bbo. Ekyo tebakulimba. Aba alina okugolokoka. Aba alina okugolokoka. Embaga alina ogikonya. Kyobala bangi n'okukyala bakyala ne bakyala ewamu ne bikomaawo, ne banjula n'okwanjula ne bikomaawo. Ayi gozanya n'okuzanya ne ba agent ba family ne bakusira nojja ne basalira omusajja ebintu byatasobola, nojja ne bamukola ebintu buli kimu nekifa. Okitegeera? So buli woofumbirwa okubasooka oba buli woowasa okubasooka balina okugolokoka. Ensonga eyokusatu, when you disclose your dream or goals, just Genesis chapter 37, Genesis 37:4-5, olubereberye 3:7-5, Yusufu ojja kusomawo. Buli woobikula ebyama byo, ebirooto byo, ebiruubirirwa byo eri family, manya bagenda okukuloga n'ab'omugulu bafuneko kopi. Waliwo ebintu ebimu olina byesigaliza. Omanyi mulina akatijjo, buli ka success konna koofuna oyagala obabuulire ng'olowooza basanyufu. Mami nafunye bampadde promotion okubira kisita ky'omukyalo, kyana kya step mother okikubira essimu kiyeeyo omukyalo, ebinyaa byonna byeyasimba kamujeza birya, ebijjanyo byonna bikaze, ng'oli mukubira essimu nga bwe bakuwadde promotion. Okitegeera? Ng'agenda nyumizaako maama oza bagenda kukubira mu ngalo. Bagenda okukuloga, eyo promotion ejja kukoma ku mpapula. Bangi mufunye success muzirabyeko naye nga temuzikutteeko. Abala muzikutteeko just a few moment ezigwawo ezigenda. So you must be careful. Tomala sharinga buli kyosanze mulokole, buli achievement, buli akugambye I love you ngenda kuwasa n'ozunga n'otambula n'obuyabuya ow'Oluganda n'obuyabuya ow'omukwano yoyaba bali basanyufu. Omuvubuka najagamba sister njagala ofuke mama w'abaana bange mukyaki n'ogala n'obulya buli buwala bukwano bwo obumu bumaze omwo emyaka n'emyaka bulemeddwa okufumbirwa mpisa nsiiwuufu. Okitegeera? Gwe akajja mukyaki amaze mu mwaka gumu bamaze omwo emyaka 3 bajjajja ba kkanisa. Okitegeera?
bakuba baba makubera ba eruda ne bali badde naba eruda kakati ogezo babuulidde nga ofunye omuvubuka bamwegomba dda wa muchachi otutto olugambo bagenda kuwasa nga lwaki gwe tebakusuubiza mulekeraawo waliwo ebintu nga olina byesigaliza wakati wo ne Katonda waliwo success ezimu ng'olina ozeesigaliza waliwo ebirooto ebimu ng'olina byesigaliza ate ogenda mu kyalo bagala banenatandisa ozimba kalina nga step mother w'ennyumba gy'asulamu ekutte mu mbina bine n'ateramugwako ng'olowooza agenda kukubira engalo bali muyigengako okusirikira ebintu ebimu manyiriza kyanneewuunyisa bwe twali tukukolera sitaani nga bakusomesa how to keep secrets okuumamu otya ebyama gwe ba agenti ba sitaani tebamala gaogera byama mubawulira abo abamu ku malediyo abayimbi tamala gave natandika ogamba eri wa sitaani tukola wetu terere wa n'omugamba gw'oli omukozi wa sitaani awakana n'ayagala n'okuteekawo omukono bagutemeko naye nga byawakana bituufu naye ffe abaana ba Katonda emimwa miwewere kantu katono kati wenna obumbugiza onyiddewo takisi ogenze mu kyalo to celebrate promotion gy'ofunye ogenda ova mu kyalo okudda osanga kibaluwa ku mmeeza bakugobye oba okomawo mwezi gumu ng'okola ze shortages okola mistakes ku mulimu ezikwetagisa sente empitirivu olw'okomekeza nga zonna z'obadde savings okutandika project eyo zonna ozisasuddemu ku mulimu ate n'okukugoba ne bakugoba so muyigengako okubaako bye mwesigaliza si nti buli kimu olina okyogera si nti buli omu alina otegeera woosula let me tell you si buli muntu yenna alina okutegeera woosula nedda ekyo kifu si buli muntu yenna alina otegeera abaana bo omwami bo amanyi ate mu abakazi mutijjatijja otijjatijja buno obuwala bwonna bwa mizimu gyabwambala okaleeta nga katwala omwami wotukabirira waliwo ebintu ebimu nga biri secretive waliwo ebintu ebimu nga balondemu bye balina okuba nga babitegeera so bano ba agents mafamily oba abooluganda gy'okoma okubabuulira success z'ofunye oba Katonda byakoze kankubuulire oba obawawa plan oba olibawa plan engeri y'okuzikirizaamu engeri y'okuteeka wansi so si buli kintu kyonna tolina okukyogera Yesu waliwo basobola otegeera naye not 100% so babulirako 10%. So paka ng'oyize okubaako ebintu by'osigaza byeweesigaliza wakati wo ne Katonda oba n'abantu abatonotono kankubulire buli kyopulaninga nga kigenda kufa kubanga oli babulya omulabe wo olimu bulya ngenda kutandika edduuka ngenda kugula ettaka byonna nga wabimubuulidde wagenda obiyiwamu amazzi leka afune shock alabibulabye ekidduka watandika dde edduka nti naye Mukama waati wakola ebintu bye Mukama wa kisa yankwatibwa ekisa nampaawo omukisa nimbaako akantu kentandika surprise naye gwe n'omubula newogenda okwewola ssente n'omulaga ne rumu mwogenda otandika ebizinesi n'omulaga omwami nejasula n'oludidde wetakyuseemu kankubulire mulokole kale ensonga when you exhibit signs of greatness buli wotandika okubanga olaga obubonero wotandika okubanga balaba obubonero bw'okubotola balaba stage gye bakusuubira okubaako obubonero bulaga nti oyinza okubanga n'okugivaako wagivaako dda buli we batandika okulaba ebintu ebifanaganako weebityo njagala otegeere nti bagenda okuba nga batuula obufoofofo so bafamily members baffe bangi nti
buli wobaako sign eraga nti there is progress ate we basinga okukyawira. Buli wokulaakulana nobaako kwokoze nobaako oba oguze kapoloti oba okoze we basinga okuba nga boogera maama mbu aguze lupoloti yehe anatukiriza ewe oyo nga wampisa mbi akafunye poloti omuntu alabire naye nga wano obadde nga bakasukira ebintu ebweru nga tebanyiga bawulira ssanyu naye bawule nti ozimbye maama. So buli obalaba obubonero obw'okulaakulana kankubuulire bagenda kugolokoka. When they consult evil altars or gods to make inquire about your future. Okitegedde? Bano abantu buli saawa baba beebuuza ku byoto byabwe ebya Setaani. Bano ba agenti ba Setaani mu family oba batwetoolodde. Tasobola kumala mwezi nga tagenze kweraguza. Beeraguza nnyo. Kakati tubuulira ali atya? Jamiru ali atya? Tubuulire Jojo. Jojo era kankozesa erinnya lye. Tubuulire Jojo ali atya? Atuuseewa? Afuna sente mmeka eyo gy'ali? Babosi be bamuyisa bati? Baba baagala okumanya in and out. Baagala okumanya ebikufaako. Beekubisa amasimu babenga abaagala okukwatibwa ekisa. Beekubisa amasimu bamanye obulamu buli butya, oyita mu mbeera ki, golowooza bakwagala. Kumbe baagala kumanya bye bakola birigenda mu maaso, eddogo lyabwe likola oba eddogo lyafuluka. Oli mu maziga oba oli mu ssanyu. So beebuuza nnyo ku bakatonda bwabwe buli ssaawa. Beebuuza nnyo ku bakatonda baabwe. Kakati mulokole naye kikuwa ekyokuyiga nti buli kintu kyonna ky'okola olina okuba nga weebuuza Katonda buli ssaawa. Kankubule bano abalogo bano ba agenti ba Setaani tewali kintu kyasobola kukola nga teyeebuuziza ku Setaani. Naye gwe bintu bimeka Katonda nga wamuleka nebifa bimala kwonooneka ate n'omujjukira nogabe Mukama yino tunotya bizinesi yange eno ng'ekubiddwa. Tewabimuteekamu. Naye singa Katonda waffe tumwebuuzangako before buli kintu kyonna kye twagala okukola, buli kintu kyonna kye twagala otandika, ne tuba nga twebuuza ku ye, kankubuulire tetwali kaabye nkaabe eno gye tukaabamu. Tetwali tutulugunyiziddwa ntulugunya eno singa njatutulugunya. Because Katonda avajja kuba tulungamya. Kakati bano aba agenti ba Setaani abalogo ensonga lwaki bakuloze n'eddogo ne likola, ensonga lwaki bali successful mu movement ni attacks zonna eziri mu bulamu bwo, kubanga buli ssaawa beebuuza ku Setaani, buli ssaawa beebuuza. Tewali kye bagenda kukola nga tebamwebuuzizzaako. Kati tukole tutya? Kali katya eyo gye kali? Gwe n'okwata sente n'osindika, ezo zonna sente z'osindise ze bakwata ne batwala wa? Ne batwala ku kyoto. Kakati tubuulire kali kati eyo biri bitya? Buli ssaawa baba beebuuza. So golako kubira amasimu bakwebuuzisa bacollectinga information. Ekitegedde oli utya mwana wange leerere omuli mutya mirimu gigamba ki? Golowooza ayagala kumanya nga wooli bambi afaayo. Kumbe alefuna mawulire oba biki byanaatwala ku kyoto ngazzeeyo. Ensonga endala, they know your past background and they refuse to accept your future. Oh Jesus, ensonga nkulu nti baagala nnyo okubanga batereka ebyayitaabyo ba agents ba tebaagala biruuzinga. Ebyayitaabyo byonna babyagala era babitereka. Era babikozesa nnyo okukulwanyisa, babikozesa nnyo okukukaabya, babikozesa nnyo okukulemesa, okukumalamu amaanyi. Naye ate tebakkiriza magenda go, tebakkiriza enkyayo. Ekigende niwoobotola n'ofuna omwami tebakkiriza. Bakozesa ebyafaayo byo, tetugaanyi wali mwezi, tetugaanyi wajjamu embuto, tetugaanyi ofumbiddwa mu malya mangi, tetugaanyi webase n'abasajja bangi. Yes, byaliwo naye ate wakkiriza Yesu wafuuka kitonde kijja. Kakati bakozesa nnyo ebyemabega ebyo ebyayita. Oyo mbwafumbiddwa tasobola kufumbira oyo, kankubuuliza tasobola kunywerayo oyo.
yagendako eri yafumbirwako wali ne batandika okujjayo ebyemabega byonna okulemererwako kwonna naye ng'amazima ssaawa eyo si bye baali badde batunuulira ssaawa eyo baali badde batunuulira ekiriwo ofumbiddwa ofunye omwami naye baleeta biri ng'okyali mu nsi nga bwe bakuleepinga nga byonna ne babyeragamba oyo okusinza ku bye tumumanyiko tasobola. So they refuse to accept your future. Tebakkiriza nkyayo kikyeri wabula bakkiririza nnyo mu byemabega. Bebo ba agent mu mafamily mu booluganda ne gye tuwangaalira ebyemabega byo babyekwatako nnyo naye ebyenkya oba ekyo Katonda kyakufudde ebyo tebakkiriza. So bwe olaba omuntu afaanaganako bw'atyo manya tobuusabuusa oyo yandibanga mulabe. Ekirala, when you begin to exercise your power and authority in God, buli wotandika okubanga otambulira mu buyinza obwa Katonda awo bagolokoka nga tonalokoka tebagolokoka kubanga wali tomanyi buyinza baali bakozesa ignorance baali bakufuga bantu bangi twali nga tetunalokoka ab'enganda zaffe baali batwagalira ddala nnyo naye okuva we walokoka mulokole bonna baakukyawa nti why nti watandika okutambulira mu buyinza obwa Katonda ebyabwe byonna bye baali bakola ne bifa ebyoto byabwe byonna obitabula bwe kibagezaako okukola kyonna okitabula kati baba tebasobola kwagala. So buli wotandika okubanga otambulira mu buyinza obwa Katonda awo tebagenda kwagaja ddala era batandika lwetumuwadde wiiki emboza mulokole nnyo batandika okuwa ennaku oyo mwezi gwanja kuba agudde sha oyo tasalokoka bagezaako okuleeta discouragement era buli obeera omulokole ali awo w'Sunday tebakufaako nnyo era ngubulya abooluganda bano njaga bakirage nti buli obeera omulokole anywedde omulokole atambulira mu butukuvu n'obutuukirivu atambulira mu buyinza tebagenda kwagala ne buli obeera omulokole w'okusanda ali awo ofuuka na mikwano gyabwe naye gwe tambulira mu buyinza tebasaana kuyita ne babeera n'emikolo tebajja kukubira ssimu tebajja kunyega naye wali ng'oli mulokolerokola oli awo bajja kukola n'emikolo gyabwe egya sitaani bakuyite mbu pasita tusabire nga bakumuukinga jangu obeerewo nga pasita tusabire baba bakumanyi nti oli awo wawola tulina kyosobola kukola. So buli wotandika otambulira mu buyinza obw'obwa Katonda babeera banyiivu nnyo. Oh, thank you. Ekirala, when you don't go to them for help as they expected, buli wolemererwa okugenda gye bali bakaabirira banyumirwa nnyo bano ba agent mu mafamire gaffe oba abooluganda mikwano banyumirwa nnyo okulaba nga okaaba buli ssaawa ng'okuba akasimu halo banaye ndi bubi tetulina kyakulya n'abaana ne mutuyambe tetulina kino ebyo bibakolera naye buli we balaba nga essimu z'okuba mbadde mbabuuzaako banaye muli mutya mubeere bulungi naye nga buli we wakubanga essimu zaali zakubasabiriza naye kakati essimu z'okuba zakubabuuza ku muli mutya banaye nkuguliddeyo kasooda okalabye ku ssimu banaye obulamu buli butya awo bagendaga Jeni n'amala wiiki nga tatukubidde mbu mulwadde muyi n'amala wiiki nga tatukubidde nti talina kyakulya
wandibaawo ebitagatta bennyini bakukubira n'okukubira ne bakubuuza oli bulungi kubanga bakusuubira ssaawa yonna nti gwe ssimu zo z'okuba zakusabiriza za buyambi bangoba mu nju bantwala sirina kyakulya omulimu guwetewo banayo munyambe naye buli woolekeraawo kubanga essimu ezo ozikuba nga Katonda ajjukidde obusibe bwa Sayuni omunoonyeza bagenda kugolokoka mama nze banyumirwa nnyo okulaba nga osabiriza sitaani byayagala kubanga oli mu maziga okubanga tuli dependent nga tubeerawo tuli wansi w'abali abaana be oba ba agenti be ng'oli awo wootyo buli saa baagala bawulire essimu eva e Saudi Arabia oba eva mu nsi gy'olimu nga y'amaziga bana I don't know things are hard ng'okaaba bana bosi wange omusajja ntulugunya naye bakasa awo basanyuka naye buli woolekero zikuba buli woolekero basindikira odi ezo buli we bakubira oba buli boogera naawe ne batandika owulira nga banaye nebaza mukama mwami bosi wange yatereera n'omusala yanyongeza wowe oba olugulidde ku pata ebintu bigenda kutabo baba bagenda kwagala okukola buli ekisoboka basobola okuba nga tebakuzza wansi. So you must be careful. Ekintu ekirala ekibaleetera okubanga bakuroga, when you are greatly celebrated by men, that is 1 Samuel chapter 18 verse 7, osome waawo Samwiri manya Daudi we yamala okutemako Goliath omutwe abakazi abayimba ne bagamba nti yes David asebuki asebukumi naye Saulo ataki waliwo oluyimba lwe bayimba Saulo kyamunyiiza okubanga ba exaltinze Daudi omusinga. Saulo kyamuyisa byo okubanga bantu batandise okubanga yete bamulabawo waliwo ate gwe bali kuyimba. Kakati naawe buli wo tuuka ekiseera ng'abantu bakujagulizaako buli otuuka ekiseera when people are celebrating for you waliwo Mukama kyakoze kankubuulire awo tebabyagala. Celebration zokka ze baagala mu bulamu bw'ofiiriddwa bakugobyeko mulimu olunaku oli ku kitanda ezo ezijjudde solo ezijjudde amaziga zizo celebrations ze baagala naye celebrations achievements nga Katonda alina byakoze akubuulire ebyo tebabyagala biwulirako era buli batandika okulaba nga ewaka tewaggwawo bubagabaga manya era olina okuba nga weesiba bbiri mulokole olina okuba nga weesiba bbiri era bangi mukomye ku mabaluwa ge mwafuna ku university. When people came and celebrated with you ng'ofunye degree ofunye diploma ofunye PhD ofunye any skill gye wasoma, that's where you ended. Era empapula watereka ntereke tezikyalina amakulu gy'oli. Awo kyabakosa nnyo okubanga waliwo ate level gye wali weeyongeddeko abantu ne bakusanyukira. Tebaagala nnyo okulaba nga when people are celebrating with you tebaagala, so making sure they come against you. So buli woolaba embeera ng'efanaganako etyo there are celebrations in your life, success after success, olina okwesiba bbiri otherwise wandikoma ku mpapula ezo oba wandikoma ku pate eyo ne wayitawo wiiki ne bakubuuza bye wa celebratinze nga tokyabiraba. Kale ekyo ekirala, when you discover your destiny area, buli weweezuula nga bukyali buli weweezuula buli woozuula amagenda go ebitagana amagenda gaffe gakuzuula okuva mu buto tukuze mu bantu ab'emitima emibi, abantu abatukoze ebintu okitagera okula ne step mother wakula naani bintu bingi bye yakunaaza bye yakusala bye yakwogerako
So buli wolokoka Katonda n'akuyamba n'ozuula amagenda go n'otandika okuba nga ogatambulira mu kibanyiizo. Baagala oweze emyaka 4 tonnawasa, myaka 5 tonnawasa, 35 tonnafumbira oli awo, ekyo kibasanyusa. Naye once you seek God, olw'onoonya Katonda ne weezuula mu myaka 25 n'ofumbirwa, myaka 3 n'ofumbirwa, awo olutalo luba luzze. Buli lw'onoonya Katonda Mukama n'akuwa omukisa, ogenda oweza myaka 5 nga olina ewuwo, abo ebyo tebabyagala naawe, tebabyagala. Obeerawo period y'okukola ekintu ekyo oba ebiro by'ekintu ekyo biyiteko nga tokikoze. So bakeereyesa amagenda, bakeereyesa amagenda go oba bawaanyisa amagenda abo ba agent. Noba nga you are operating mu magenda agatali gabo ng'otambulira mu destiny etaliyo. Bantu bangi okolera mu destiny etaliyo. Okola nnyo ofuna nyingi, abamu okola nnyo naye nga ofuna katono. You work like an elephant, you eat like an ant. Okola nnyo ng'enjovu naye nga koolya kalinga kanswa. Ekyo kye baagala. Baagala obe ng'okola naye nga tewali kyolaga. Okera 12 in fact abamu mufuluma 10 n'ogera n'okola n'odda 6 naye nga osobola ofuna ekizibu eky'emitwalo 2 naye nga tozirina. Naye nga ku mulimu bakusasula, tebakulumangako naye nga sente tewali. Nga tosaana kunnyonnyola muntu sente zagenda zitya. Tosobola, there's no way. Naye ng'ozifuna okoma mu kuzirabako, abalala zigenda okujja ng'ebizibu line up, byagalayo endala ezifaanaganako weezityo. Abalala omwezi gugenda okugwako nga tokyalinayo, wazijjayo in advance. So n'oba ng'otambulira mu magenda agajjudde amabanja, amagenda agajjudde ebizibu, amagenda agajjudde okusoomozebwa, naye nga bakyusa. Kidi kye baakuwa ky'otambuliramu si kikyo, nga ekikyo ky'olina otambuliramu bakisibira somewhere oba waliwo akitambuliramu. Waliwo abantu nga bakolera mix egitali gyabwe, nga balina nga si gwe nga yenna nga waliwo addition, waliwo kyeyayongeramu. Kisobokera ddala. So kati bantu bangi nga amazima okola naye nga n'essaati z'olina ebitoogi byonna biyulise, but you get money. Naye nga okugula essaati, okugula empale, okugula engatto buzibu, n'engoye ez'omunda zoyambadde nika ziriko ebituli, zino zibokisi z'abasajja ziriko ebituli, naye nga to go and buy bannange nga kizibu. It's not because you don't want. Nika nkubule nga ebizibu tebikuganya kubaako kwogula. So bano ba family agents basobola okutuusa kweresa nga mwaka katukaleke kakole naye nga we shall make sure tewali kyalaga. Katumuleka agende Saudi, tumuleka agende yonna gy'alaga naye nga ajja kuvaayo nga we yagenda. Niwanaagenda n'akola n'ajja wano n'agula ebintu mu bbanga tonaagenda bitunda tufaanagane. So n'ogenda Saudi nomala emyaka gyo 6 nodda e Uganda mu mwaka gumu ng'ofaanana gwe waleka wano e Uganda ate ye ng'akusinga, kubanga y'obulamu buli kalekaleko obubwo bwetaaga treatment enkozesa gye babukozesaamu. Akitegeera? So we must be careful. Ekyokubiri, when you are academically, financially, spiritually, physically ahead of them, buli wobeera nga obali mu maaso mu byensoma empapula, anti senga oyo step mother ebyana byonna bidduufe
ogwana amagulu mpisa nende nga tomanyi wandika linnya lyagwo nga ebyokusoma kwalema gwe Katonda n'akuyamba mbu n'osoma onowooza mbu we bakutikira bagenda kukubira mu ngalo kiba kimuluma ababe baagaana batya osinga ote mu famire yonna nti Katonda gwe gwasomeseza okusinga abalala oba ku kyalo kyonna. So olina okimanya nti buli woobeera mu famire nga you are ahead of them academically olina okuyimirira mu kusaba, otherwise ez'empapula wandikoma mu kuzirabako obulabi ne zitaba na mugaso mu bulamu bwo. Abamu muzitunda n'ozitunda, mulala n'azikozesa naye nga gwe nnyinizo tewali kyozikozeseza academically. So bamanyi okusiranya n'abaana nga basiru so kankubulire buli woobeera nga olina ky'obasingako manya balina okugolokoka financially nga gw'oli yaddeko Katonda kwalina omukisa oguze ne kamotoka olinyeneko nnyonyi bo teri abuse na district gye yazaalibwamu and you think they are going to laugh, they are going to look bagenda tunulira ebintu byonna bibeere nnomo. Papa balina okubaako kye bakola. So mu family Katonda buli wakuwa omukisa financially n'akuteeka ahead of others manya oba obadde weebaka nnyo ke kaseera oba obadde weesiga ssente oba bitabo ke kaseera Katonda ajje afuge, otherwise bijja kuggwaawo mu ngeri gy'otategeera. Spiritually mu nsi ey'omwoyo kasoobe obabeera ahead wajjukira bo balogo bakozesa sitaani. So buli we balaba nga tosoboka ekyo kibayisa bubi ate nga kyolina okumaintaininga. You must be ahead of them spiritually. Ekyo kyolina osooka okukola ekyo. Bino byonna bijja kugoberera. Being ahead of them academically, financially and physically tekikutaasa. Ekintu kyolina osooka okumaintaininga kwe kubeera ahead of them spiritually. Not ate nga toli mu form y'emu nabo kuba nabo bali spiritual way mu ngeri yaabwe naye olina obeera ahead of them spiritually ng'ojjuzibwa omwoyo wa Katonda. Olina okujjukira naye gwe kankubulire omulogo oba agent oyo akutambulirako oyo mwesi buli lunaku abeera ku kyoto awaayo nnyo obudde. That's number one. Awaayo nnyo obulamu bwe, awaayo nnyo ebibye. Kakati gwe mu mwezi tosaba okyaki ogenda ku Christmas ate ogenda banaatera owaayo kati ogenda mulwanyisa oti. So you must be awake. Olina okwenyigira mu kusoma ekigambo kya Katonda, mu kusaba, mu kusiiba, mu discipleships n'ebintu ebirala ebisobola okuba nga bikukuza mu nsi ey'omwoyo. Then physically nga you are ahead of them bibanyiiza. Omuntu yava mu kyalo nga sapato emu ya bulu ya green ova mu kyalo nga wenna olabika bubi kasita baddamu ne bakulaba nga amazima tokyali Monica, tokyali Jojo oli oba oleesa obuzibu awo manya olutalo oluzze bubizira kulaba nga waliwo akakyuse mu bulamu bwo. Ozeyo sibye kaviiri ozeyo Katonda akuwadde ku mubiri awo oba oleesa obuzibu era baba bagenda kunyiiga nnyo era okibaviirako okuba nga ate bakola bye batateekeddwa kuba nga bakola. Wavaayo otambuza bigere ozeyo na kipiki kyo kibajaaji ozeyo n'akamotoka ko Mukama akakuwadde ng'ozaagala kukubira mu ngalo bakutikka emifeene n'emiwogo mbuwe mwana waffe ddayo omekeke manya tibaya point gye twagambye nti disclosing your goals. Abantu abamu tebalina bintu byasobola ogenda nabyo mu kyalo babirina abamu balina emmotoka naye abamu emmotoka atuuka n'agipaakinga ku district awo oba waviiramu n'alinya booda n'agenda
abamu bakola batyo sinti basiba oba batiitiizi. When you refuse to walk in their counsel, to seek advice from them, buli woogaana okukkiriza amagezi gaabwe amafu. Okitegere? Buli woogaana okukkiriza amagezi gaabwe amafu. Sabo baagala bakuwa amagezi naye amagezi gaabwe gonna gakukutomeza, gagenda kutomeza butomeza. Tewali magezi bagenda kuwanga galina gye gakwongerayo kukutomeza butomeza. So buli wotandika okugaana bye bakugamba awo manyi obuzibu buzze. Oba mama jangu mwana yindoko gye nkutwanga awo manya. So baba baagala bakutwalire wansi wawe, baba baagala otambulire ku ntoli zaabwe. And once you refuse that, awo manyi obulamu bagenda kubanga babuzibuwaza. Ekirala, they will rejoice at your misfortune. Bajasanyuka nnyo ng'ofunye obuzibu. Buli wobeera n'ebisoomooza basanyuka nnyo, bawulira essanyu. They are so happy when you get challenges. Bawulira nnyo ki? Essanyu. They will always wish you evil or dead. Buli saawa bakwagaliza bibi byereere oba kufa. Tewali kalungi ke bagenda kwagaliza, no. Era oboddayo wanagamba ye mwana Mukama akulembere naye nga mutima gasinga kifuna accident kisiraani ekyo tebogera. So buli saa ebibibyo ebibeera ebikutuukako basanyuka, ebirungi bwe bituuka ate banyiiga bunyiizi, baagala kuteeka eddala wansi. So that's all. Ndowooza wetunadda tuyatandikira awo tulabe tuwangula tute, because they are way out, they are always way out. Tusobola bawangula kankubuulire ono sitaani atasobola kutwekulumbalizaako, tulina ow'amaanyi nga ye Kristo Yesu. So ba agent ne bakola biki byonna kankubuulire tujja kuwangula. Bajja kutikkira, ojja kufumbirwa, ojja kuweereza Katonda, ojja tambula mawanga oba baagala oba tebaagala. Naye ekyo tekigenda kujja buzzi, wabula olina okuba nga okola ki? Olina okuba nga ate okikolerera. You have to stand on the knees. Manyifa abalokole tuyimirira ku ki? Tuyimirira ku maviivi, tetuyimirira ku bigere. Ku bigere ogwa. You stand on the knees always. So that's all about. Ndowooza aba YouTube katubasiibule, aba TikTok tugenda kweyongerayo. Mwebale nnyo kubanga ate mutugoberera. Mwemwe n'abadde ku There is Still Hope. Genda osubscribe ngo likinge. Aye nammwe abali ku mukutu gwaffe ogw'oluzungu baguyita Tish TV, TISH TV. Tubeerayo n'abannaffe ate aba olulimi olufuutifuuti abatalya school fees. Tubagaza olunaku olungi, kubeere bulungi ate era mwiraba.